namwe abafaza abasiyaza abaana namwe muveyo mu apologizing batusirika temutwita basiru batusirika temutwita basiru namwe abasiyaza abali mu Uganda abasiyaza abaana namwe muveyo mu apologizing timutusonyo twa apologizing mubamanyi kubyenjogera wano sogera ko na 6% kubyemanyi abasiyaza abaana wano nga berimbise mu linnya lya Katonda ono si yagamba ko lumumbu abafaza bawase ni eklezia musonyiwa kati kankusese gwe tuli mu katoliki okufuuka faza osoma primary nogimaliza nogenda O11 nosoma seminary nogenda mu major seminary nova mu major seminary nofuuka mu diankoni nova mu diankoni nofuuka faza ng'okimanyi toli wasa faza takkirizibwa kuwasa kiraba bw'oyingira mu magye lindako kya Allah kiraba bw'oyingira mu magye bw'oyingira police bw'oyingira Uganda prisons oyina okugondera ebiragiro by'abakama abo si bwe kiri otakinga orders no questioninga later teri faza akkirizibwa kuwasa lwaki yali ayagala bawase faza tuviire ku bakazi baffe agamba father msala yali ayagala kuwasa so mugamba ki atuvire ku bakazi nawe faza vayo apologizing bakatoliki bonna elwekiro kiwali olese mti abafaza bawase abavire ku abakyala baffe faza be bakusonyiwa bako uli no katoliki church bwekola faza bwokole fujjo ne bakususpendinga okuzza mu bufaza owandikira pop yakupadoninga naita mu process eyo Allahu akbar Archbishop the late Isolwanga yajinsomesa procedures oyino kuitamu ne father omulala yafuuka omulokole eyali mukwano nnyo gwa Kisolwanga mwerabidde erinnya gwe wa apologizingira Pope Francis lwaki bakusonyiwa dini kijja musomesa eno mwe musonyiyibwe badi manyi Katonda akizo okusonyiwa yes mwe musonyiyibwe Museveni aleka kusonyiyibwa dini ki nga yetonze Wilfule teri amuforcinze temututinkula bannange bannaddiini temututinkula tumanyi bingi temututinkula bwe tutaboogerako tekitegeeza nti tubamanyi president yagamba nti bana abazungu tebategeera nti toli happy until you tell them to go and eat their mother's something some of these friends of ours tebakimanyi tubamanyi nawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga omanyi we weetonda mu public when you make a public apology it's very risky because people may believe you and others may say bino byebiki I don't know did you believe him or not I don't know buli omu akyeddiremu aba akikkiriza abagamba ye bambi yeetonze ate abala ne bagamba so I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu you know mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jamu ya saawa namba mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibira naye byasobola okubyatula lwaki teyabyatutte mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya
etugamba tweteekateeka tutya ekisooka ku kyeki okunoonya ki to have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katikisimu abantu abo tubazeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess nga tonaba kwatula sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula tottola teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki? Faza Musaala wamulidde Faza Musaala sigala mu mirimu gyaffe gy'ekikatoliki. Faza Musaala nkuyise emirundi emeka. Naawe ebikolobero by'olina tovangayo kwenenyeza Catholic Church naffe abakatoliki. Faza Musaala va mu nsonga zino. President oba yenenyereza eggwanga ne Buganda tulinde ekiddako. Faza Musaala bw'otova mu nsonga zino tujja kwambula ganduula eyo. Faza Musaala lima olubimbi lwo olwa Catholic Church. Father okimanyi mba respectinga nnyo muli baganda bange tewaliyo institution gye respectinga Catholic Church mu Uganda. There are two institutions ensinga oku respectinga. Buganda ne Catholic Church. Ompulidde? Faza Musaala lekera okumokinga President Museveni. Byebine bigambo. Lekera okumokinga President Lindako lekera omumokinga. Kubanga nawe fairo yo kufe yajula dda. Lindako bingi oba Pope Francis asobola okuvaayo ne apologizingira ebibi ebyakolebwa Catholic Church emyaka 50 ensi nekkiriza apology eyo. Banja abatuukirivu Musaala tali mu bafaza abatuukirivu. So what? Bafaza banja abatuukirivu bemanyi. Musaala toyina locus kwogera ku President Museveni. The mere fact that President Museveni yavuddeyo ku lulwe ne yenenya ngataka kiddwa nasinga olinga utu Buganda fe abazalibwa mu Buganda abanya stake mu Buganda tulina kwebuuza kyekikola ki kyekiddako. Father Musaala yono ndowooza omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olwebyo byonna byebakoze emyaka 40 mu kutufuga. Omanyi waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitanda.